oyinza okukirowooleza n'abanga omukyalo ono ayina engeri nnyingi zeeyagalanga. Nkole kino, nkwate wano, nkole biri, bigamba nga ye abyagala. Nga bwe wandibadde ng'olina omuntu omulala atali wa kikula kyo, kati ate nze nali wa kikula kye nga ndi mukyala munne, naye nga engerize ate ayagala ng'omusajja bwe yandibadde naye. Embeera eyo ono mukama wange ate maama wange, muganda wa maama oli wabitegedde ebyo. Yembeera gye yampangalizaamu nga siva wuwe, era n'embeerawo okumala ebbanga n'emyaka n'enkula n'enkulira ddala nga ndi awo, n'abaana ne bakula nga ndi awo. Siyina kye neegomba, siyina basajja be neegomba, siyina kwegamba nga ndi awo, obwongo bwonna buli awo. Oba eddagala liryali litandise okugenda nga linva ku mutwe, nentandika okulaba nga ninga akaddiira wano. Ab'ewaffe tebakyandaba, tebakyammanyi. Kale enkolagana yaffe nayo era si yali ey'amaanyi, buli omu ali ku lulwe, naye sina gye ndaga walala, sina gye nkyala. Kwegamba ndi awo nentandika okubirowooza. Naye ekisinga ennyo ekyali nga kinnuma by'ebintu biri byankozesanga ebyo ebyokutegeenya. Ebyo nabikolanga butaagaane. Lumu nawaliriza kyalo ono yali mulwadde, naye nawaliriza okubaako omuntu gwe ngambako ate yali mwana we, nga teyali mukwano gwange. Namumbulira ku embeera ya maama oyo, era ya maama. Saamanya nti ono ate yakitwala bulala, era bwe yakitwala n'agenda n'akyogera n'omukyalo oli. Kaakati nekigenda nekitambula, ntuukamu ne mu famire, mu baana nakinaki, era wali obukyayi obw'amaanyi ennyo nga balaganga bwempayiriza maama waabwe ebikulu bifanaganako bwe bityo, era kwe kwali okunsibirako n'okungobera. Ebiseera ebyo omukyalo oyo kwokuba yamalawo ebbanga ttono nnyo. Mukyalo oyo n'afa. Era ne bagamba nti kimu ku bintu ebyamuleetera kwegamba puleesa ne zimukuba nnyo. Puleesa ezo zaava ku bigambo ebyo bye yawulira mbu era bakyogeranga, puleesa zamukubye, naye yamwogerako bino, nakyo ne bakinteekako nti ndi omu ku baayongeza amaanyi mu bulwadde bwe, era bw'atyo n'afa. Naye nkyayibwa ddala bubi nnyo nga teri muntu yenna ayagala kundabako. Kaakati okuva awo nalina okunoonya we nnyinza okujja. Eri gye nzaalwa nali sikyajaayo n'akatono bwe kati, nali sikyajaayo. Nentandika kutambula bwe ntyo mu baaluganda, kyokka nga ndi mukazi mukulu. Ntandika kutambula eno noonya wembeera, noonya bubuddamu, noonya bulimu bwe nnyinza okukola waka. Naye we nasibira waali wa kojja wange. Kojja ono Oluganda we luli, wadde luyinza okuba nga lwewalako, naye ng'era kojja asigala kojja. Bwe yategeera ku bizibu byange ebirala n'ansembeza, era mu kunsembeza awaka nembanga era
nkola nnyo emirimu nali nakimanyiira nkola emirimu nyambako awaka n'ebirala nembera wawaka okumala ddala ebbanga eddene nga wendi era nga nkolagana bulungi nnyo n'abawaka era nga banjagala. Olwali olwo kojja saamanya nti yalinga alina bwantunuulira, nze nali manye nti antunuulira ng'omwana we, omwana wa mwannyina, kumbe yali antunuuliza birala. Era lwali olwo kiro najja gye nali nsula era nankwata. Waliwo okulwanagana okwazukusa n'omu ku baana, era omwana yalaba, mukubaana yalaba, naye wankubadde nga yalaba ng'omwana alabika nga azuukusa alaba kubanga teyali mwana muto, yafuba okulaba nga amaliriza ekyamuleese wakati mu kulwanagana. Simanyi kiyalowooza, oba yalowooza nti ba mwana analowoozaamu musajja mulala oba kiki, naye teyafuna ku nsonyi yadde. Kojja nankwata ng'omwana we alaba kubanga yali asula eno. Era omwana teyasirika, ebintu ne bitambula. Era bwe byatuuka ku baawaka, kaakati ate bo ne balowooza nti tulabika twalinga tusezenkana ne kojja ono. Nali ngezaako kwebuzaabuza, kaakati ne bangoba. Nawo ne bangobawo. We nali nfunidde emirembe, we nali mbadde ebbanga, nawo ne bangobawo. Annange bwakugamba nti tafunye essanyu mu buvubuka bwe, olaba kati n'obuvubuka bwe yabuyiseemu mukazi mukulu, naye emirembe n'essanyu bibuze. Bino byonna okubituukako, nasooka n'enfuba okulaba nga nnoonya omusajja ayinza okuntwaliwo oba okumpasa. N'ekizuula nga tewaaliwo, bonna abangezangako nga balina bye baagala, era ne bandekaawo. We natuukira okujjawo ne wakkojja nga neberereddwa ddala. Nvaawo ntandika okutambula nga mungeeta bubungeesi, siina watuufu w'embeera, n'ebigambo bitambula. Naye ngenda okwetegereza nga nafuna olubuto naye nga nalufuna bukkojja, kubanga ekiseera kye nali maze kyali kiwanvu nga seegattangako na muntu. Newankubadde ng'emabega eri we naviira eri nagezaako wano ne wali, era nga mpulira nandyagadde n'okufuna ku mwana, naye byali byagaana. Ku kkojja eyankwata obukwasi nfuna olubuto. Nasalawo kusereka nga sina gwe nnyinza kukigamba, era teri ayinza kukikkiriza. Nensalawo kubeera n'olubuto lwange. Bye nabonaabona byali bingi, era wangi we nabeerako nga ndi lubuto luno. Nabeerako wangi, nagezaako n'okwepangisiza nga ngezezaako okuyiiyayiiya, nabyo ne bigaana. Nentandika kusula mu bantu, kwegamba okubonaabona kwali kungi, naye olubuto lwakula era namala ne nduzaala
nga siyambiddwako muntu yenna naye nga nze ndeetetenkanya munneetetenkanya ey'ekyava ennyo era nazaalira mu mbeera ey'obwavu ennyo. Nalekebwa nayo gye nazaalibwa bansaasira busaasizi abaalabanga sirina tebanzigyako ssente. Kaakati bwe ntyo ne mbeera n'omwana wange era osobola okukuba akafaananyi okulaba engeri gye twabeeramu mu mbeera ey'ekyavu. Naye omwana agenda okutandika okubanga avaavaayo bw'ati ng'ekyamazima tosobola kumwawula na kkojja era nga mu baana be bonna ono ye mwana yasinga okumufaanana. Oba lwaki bannange? Oba lwaki? Abaana bato bebizibuzibu ate be basinga okuleeta engeri ende ey'akajanja k'okufaanana. Abaana bano bebeeganye bano wali okigenderedde. Kaakati nabo ono omwana bw'afaananya ekkojja yenna n'amumalayo. Bulaba obwenyi, bulaba omutwe, byonna kojja mwereere. Taata we. Naye nze nabeera n'omwana wange. Naye bwe agenda atandika okusomokamu. Nabategeeza. Era abeewo bwe baakimanya nti olubuto lwe bankwata lwali lwa kkojja naye omwana wa kkojja. Abaamulabangako omwana nga teri awakana, n'abaali bawakana, n'abaali boogedde ebirala, bwe baamulabangako nga teri agaana. Naye nga ye kkojja tayagala kukiwulirako era nga yakambuwala nnyo, n'abaako n'abantu be yatabuka nabo ku byange bye yakolera ddala yennyini, n'abaako ne be yagoba awaka ku byange. Kaakati bwe baamugamba ku ky'omwana yagamba nti bw'amulabako oba bw'alimulabako ng'alinnyeeko wano naye yennyini lw'alifa nti alimutema. Yabyogera kojja. Nze neesalawo okubeera na mwana wange Mukama gwampadde kati ye mukwano gwange. Bwe tujja okuteesa osanga Mukama anamuwa omukisa n'aba nga asobola okunnyamba. Akagenda nga kakulanga bwe tutetenkanya n'asomako bw'atyo. Okusoma okulala ye yakweweerera ye yennyini ng'agenda ayiiya. Kaakati mwana mulenzi waliwo banne baganda be ne bannyina bo baamukkiriza era ng'alina enkolagana nabo. Abamu baamukkiriza nga bulabira ddala omwana yafaanana kitaabwe n'okusinga bo, era abamu yali akolagana nabo mpola bw'atyo. Oli ku 91.9/9/6 eyitibwa Prime Radio njowuliriza mukwano gwange ali awo. Twagala kukwebaza kubanga obaddewo ku lwa radio eno. Twagala kukwebaza gye bali abantu abaasalawo okuteeka amaanyi gaabwe ku radio eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okugiwanirira, okugyagala. N'abamu mu makanisa eyo abakozesa ebbaasi z'ekirabo olw'okuba Prime Radio kweri
afuba n'akola kyonna ekisoboka kumpi buli Ssabbiiti n'abaako ky'ataddeko rediyo esigale ng'egenda mu maaso n'obuweereza. Ensimbi ezo ziyambako kugula ebyuma bino nga bikaddiye ate n'okubaako bingi n'olwekyo twagala kukwebaza ssebo naawe nnyabo ayina ekitundu ky'okolera ddala okulaba nga Prime Radio weeri era genda mu maaso. Abagisabira, abagiwa amagezi, abakola batya era kuza omwezi 18 ebisingako awo tujja kwongera okubimanya. Naye ate mwebazi n'okuzimba eddwaliro. Bannange eddwaliro lyaffe lisanyusa erya Kirika Adventist Hospital ezimbibwa lisanyusa. Otuukawo n'olabira ddala omulimu abakristaayo gwe bakoze obuteeganya. Ogamba nti amiina mwebala omulimu gwa Mukama. Manyi nti Ssabbiiti eno waliwo gye bagenda okutikkula Mutayimbwa n'eri waffe e Kawempe batikkula oba ne Makerere. Kakati bw'obanga oli eyo munnange ate kyongeremu amaanyi ekintu kisobola okutambulira ddala mu ngeri esingawo kuba ennungi. Kakati mutabani wange yeeyiiya byokusoma byabaako ebikomye n'atandika kuyiiyayiiya obulamu ate nga bw'ayiiya nange alina okunjiyiza newankubadde nange nali neeyiyiza mpola naye nga kati nange amaaso gange gali nnyo ku ye era ng'afuba nnyo okulaba nga ndabirira nga maama kubanga kakati nze ndiwo nze mbaddewo kakati nange mulaba nga yaaliwo ate ekyamazima nga yaaliwo. Oye mukwano gwange gwe natunuulira nga kati mu nsi muno ng'oggyeko Katonda gwe nnina era nga ntegeera ate nga nange mbutegeera. Tunyumya ne twogera ne tudda eno kimu kwegamba nga olabira ddala nga waliwo buli omu agumya munne. Yali yafuna akayumba ke eyo kapangisa akazigo mwabeera eyo gy'abeera. Kakati lwomwankubira essimu antegeeza nga omukuba nnyina bwe yazze era ali waka mubuuza gwoyogerako nga mumanyi nga omukyala obuvunaanyizibwa ate alina n'amaka. Kisoboka okujja n'asitama mu kayumba kaako era akajaamu. Omwana ngamba naye yakyewuunya babadde nga boogera boogezi bwe batyo ku ssimu era n'emabega kaawe yamuyambako y'omu ku bannyina be yali akolagana nabo ennyo. Kati omwana ngamba yeewuunya yali alyawo ng'azze kakati ng'azze nakusula. Namubuuza asula wa? Agamba asula mu ntebe. Nali muwadde obuliri n'agaana asula mu ntebe. Bwe boogerako asula mu ntebe okusinziira ku bwe mumanyi muwala omukyala tayisibwamu maaso talabika obulungi era gwenza ogamba nti wa bbeeyi. Kakati oyo yali mu kayumba k'ono omwana mwe yeezinze. Kakati namubuuza olowooza kiki ekimuleese? Kakati yali tannaba nnyo kugenda nnyo mu maaso naye nga banyumya kubanga yali yakajja n'amugamba nzize kubeerako wano ennaku naye yali tannaba kumubaako kyamugamba kwe kumugamba amukeme alabe kizibu kiki yafunye era n'amukema. Kakati nga byamaka yamutegeeza nga yebyobufumbo bwabikooye
era kakati panga ye kugenda bweru tayagala kuddamu kulaba musajja oyo naye ebirala bingi mbubi yamugamba. Kakati ono mutabani wange munagezaako okumubuulirira wadde ebyamakaya ye naye tabiriimu nnyo yazaalayo buzaazi mwana naye omukazi yamulema naye n'atandika okumubuulirira ne bye yaŋŋamba nga mbuulira ate byali bituufu ddala era bwe yaŋŋamba nange ne mbaako bye mmuwa ayongera okwogera naye amubuulirire addeyo mu maka ge aleme kubeera ng'aswalira mukazi gaawo. Mwana ng'ama nti yamutegeeza n'amubuulirira ne boogera n'amutegeeza buli kimu ng'agezaako kumuzzaamu amaanyi addeyo mu maka asobole okubeera ng'atabagana nebba. Kati awo wendakoma okusooka okubitegeera nze agamba bw'ati mukwano gwange. Maama ono agamba nti ekyanzigya enviiri ku mutwe kwe kuwulira nga wayiseewo esabbiiti kumpi nga 22. Nga ono yavaawoko n'agenda ate n'amala ennaku ate era n'akomawo naye ekyanzigya enviiri ku mutwe nga wayise sabbiiti nga 2 kwe kuwulira nti mutabani wange babakutte era baamusibye. Ate kino ngenda okukitegeera nga kumpi ne wiiki eyiseewo nga baabakutte baabasibye ne ono mwannyena. Kaakati bye naddamu okuwulira nga mpapyawo mangu nkuba eno n'ezinzira eno n'eri simanyi wentandikira. Mpulira nga bagamba nti omukyalo ono alina ebintu bye yabba kubba omwali ne ssente enkalu era nga kirowoozebwa nga alina abantu be yali nabo era nga kirowoozebwa ku byawulirwa nga ayinza okuba muganzi we bweru bwe yakolagana naye ow'ebbali. Kyokka ono omusajja amwinamu abaana 2 ono owawaka gye yadduka ng'alina ebintu ebyakwekebwa ombuli n'ensimbi enkalu. Kaakati ng'alaga nti mutabani wange yakirimu era ekyamukwasa kwe kubanga eno gye yali ono yeekwese yeekukumye naye nga musajja watu talina kyamanyi. Musajja watu baamukwata nga talina kyamanyi era ngenda okumutuukako ng'akaba bukabi maziga nga omukyalo ono bwe yabula omusuddemu yajja okwekweka nga amaze okukola emisango gye n'ajja kwekweka eno. Kakati ate bwe baabakutte kwegamba n'alemererwa okunnyonnyola nti eno yeekwekayo bwekwesi bali ne bakitwala nti nange ndi mu mupango ogwo. Bw'atyo omwana bwe yaŋŋamba naye nga kaaba amaziga amazibu. Ekyasinga okukola obubi ennyo era okunnuma n'okutuusa olwaleero nti omukyalo oli bamweyimirira. Kaakati owange teyafuna amweyimirira era n'addayo agamba n'azzibwayo mu kkomera atalina musango. Ono alina omusango ate nde bamweyimirira. Ekintu ekyo kyannuma nakola buli ekisoboka mu maanyi gange agataliiwo n'obusente bwange obutini ennyo bonna ne babulya ng'onagamba kino onagamba kino onaakola bw'ati ate katufune looya kwegamba ne babulya ate ne batanyamba bwe balaba nga nkalidde siinaawo kantu konna buli omu nanneewala. Nagezaako okunoonya
omukyalo ono njogere naye akola ekyo ndeekisoboka omwana wange ave mu kkomera talina musango yabadde andabirira akaana ke kati bwe kali tekagenze ku ssomero kwegamba nga nina ennaku n'okwogera kwange ekyamazima ng'oluusi nemererwa namugezaako enfunda eziwerako naye nga simufuna nga lw'olwomwana ekweka bwekwesi wonna we yali asuubirwa. Naye nafuna omukisa ne mugwako naye najjula n'okumufukamirira nga mwegayirira alabe ng'omwana wange ava mu kkomera. Mwana wange yayamba buyambi tayina kyonna kiyalimu naye ono yamweyambisa bweyambisa kwegamba ye kutuukiriza bigendererwa bye. Bwe nayogera naye nagamba nti yesi yamukwata bali abamukwata ye tabagambangako nti ensonga azirimu kati ye nga alina n'engeri gy'abyegaanamu naye namugamba alina obusobozi talina kyamaanyi nnyo kiyampa yaŋŋamba nti alina omuntu abikolako era bajja kumuggyayo alina omuntu abikolako naye n'okutuusa kaakano tewannaba kubaawo nnyo kiriwo simanyi wentandikira sirina annyamba kwegamba ndi mu mbeera eyesaasirwa eyagala okusabirwa ate n'okuyambibwako. Ndinaku etanzikiriza yadde okwebaka otulo olw'omwana wange yeeka gwe ndinanga mukwano gwange bwe tubadde tuwuliziganya bwe tutegeeragana anyamba ku nsonga ezitali zimu kati taliiwo kyokka ekimu ku birala ebisinga okunduma nti akayumba ke baakamenya n'obuntu bwe bumu ne babutwala bwe yali yeezimbyezimby okumala akabanga alina munnaawe bwe baateekamu agira abukuuma naye mbwe yali taliiwo yagenda okujja ng'ebintu kwegamba owulira buli kyowulira kyonna kinakuwaza bunakuwaza. Nsaba kunsabirako kubanga olwo Prime Radio kyeyinza okukola ejje y'amazima egateeka eri abavunaanyizibwa munagenda olusunza n'okugateekayo naye era biwanvuwa naye kale agambye nsaba kunsabira nsaba kumpa ku magezi embeera eno nsobola okugivaamu naye nsula seebase lwa mbeera eno nsaba Katonda nnyambe obulumi bwenfunye ebbanga lyonna nga n'ebimu ebigendererwa byali byakulaba nga nnyamba kyokka nga n'okuyamba kwange sina kye ndakufunamu abannenyerako be bannenyerako ate ne bamala ne bampisa obubi kati ate kyendabe ne mutabani wange era naye kyafunye nsaba kunsabirako bannange. Nsaba munnyambe nsaba munjune olw'obuzibu obw'amaanyi bwentuuseemu wentuukidde wano ngenda weegaanidde ddala siina kyakukola kwe kujja wano mu maaso gammwe munyambe mu buzibu bwe nnina sikyalina buddukiro bwonna embeera egaanye kwe kuddukira wano. Bulungi akusasula bubi naye ate Mukama yagamba